Kumpi buli mwezi wabeerawo ettendekero eritikkira abayizi oluvannyuma lw'okumaliriza emisomo gyabwe. Kino kyaleetawo ebbula ly'emirimu mu ggwanga. Gavumenti ezze efalaasira abayizi bano okwettanira emisomo gy'ebyemikono. Kati olwaleero ettendekero li Kampala Polytechnic Institute Mengo litikkidde abayizi abasoba mu 200 abakoguse mu mirimu egy'enjawulo. Muno mubaddemu abakoguse mu buzimbi, okukanika, eby'amazzi n'ebirala. Abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno ogubadde ejjokolera e Kawanda, Brigadier Dr. James Kiyengo ow'ebyobulamu mu ggye lya UPDF ery'oku ttaka akubiriza abatikkiddwa okuba abayiiya kibayambeko okwetandikirawo emirimu. Long ago it was just about getting a degree and you get employment. Now is the time for us to do what is needed. Now is the time for you, directors and governors, to even look out for those skills that are not normally trained. Okusinziira ku bakulira ettendekero lino, omuwendo gw'abawala ogwenyigira mu masomo agayitibwanga ag'abasajja beeyongedde. Ensonga lwaki olaba abawala beeyongedde tulina ng'abawala nga 13 ne beeyongera. Emirimu egyo si gy'abasajja bokka, abawala bayinza okukola amasannyalaze, abawala bayinza okukola civil engineering, abawala bakola mechanical, byonna babikola ate ne babikola bulungi. Era abayizi basabiddwa obutanyooma mirimu gya byamikono kubanga kati eggwanga kwe lyekutte. Twabasomesa wano singa munaabisa mu nkola mujja kugasa nnyo ebitundu gye munaabeera. Mukole nga muluubirira n'okweyongerayo okusoma n'okukola emirimu egyammwe n'okweyiyizaawo emirimu eginaababeezaawo. Abayizi abatikkiddwa balaze essanyu olw'okumalako emisomo gyabwe. Ndi musanyufu nnyo okubanga kino nkituuseeko era nga nzikiriza tono siwe ngenda okukoma nduubirira okweyongerayo n'okugenda okukola bachelors yange. Nesimye nnyo okubeera nga maliza osoma nebaza essomero lyange lisomeseza bulungi era wembagambira kati nkola. Batubulidde lwaki baasalawo okutwala amasomo ag'ebyemikono ne kye bagenda okuzzaako. Nduubirira okubeerako byenkyusa mu kuzimba ne mu road construction kuba ye target yange nesinga okwagala okuba ensinga. Teddy Nakaliga agaffeeyo ku Spark TV.